tosobola kola statement nti aba NRM temujja era sibaagala. Muno yakanyiza gamba bannange baleke bajje. Kuba ye muyimbi lwaki temwategese kavule? Bwe mubanga muyimbira Nuupu lwaki temutegeka kavule? Owa NRM nati okujja ne wabula ne musalawo mugende mu Serena, musazewo mugende simanya mu Jahazi Piers, mugende Lugogo, mugende walwaki temutegeka ku NUP. Ne tutajira ddala ne tutya. Ekyo King Saa kyabasinga. Goloza saa aliyeka. Oboloza saa yandikoze lyo nalyo nefujje eryamukolebwako n'ere yakola n'abeera ebweru. It's not because nti muwagizi wa NRM ne Saha mugezi tasiga buchayi nemwe ne mubeerawo nga musiga obuchayi Saha tugenda muyingira era gwe Nina Rose weebuuze lwaki majority esinga ey'abayimbi ba Nuupu ebivulu bibasala ate nga bategese mu bifo ebitono. Era weebuuze lwaki King Saa muyimbi era wagira NUP lwaki waba ategesa ajjuza juzi ye yamenya record ye Lugogo najjuza n'abooza. Sawa za lero Lugogo alaba temumala yagenze Kololo. Gomanyi kye bayita okutegeka Kololo. It's not because nti abamuwagira ba Nuupu n'aba NRM mwebali. Nkuwadde example. Singa abantu bali bawagira lwa kibiina. Singa Zax Birangirangi yajjuza kuba ne Bobi Wine yaliyo. Singa abantu bali bawagira lwa kibiina. Singa bakabako bategeka Zirigogo cricket over batopiki kasente bonna boolaba. Singa Dax Katero. Singa Dax Katero ye Katero naye ategeka. Nye mulimu statement ze mukola nga mwagala kutta kaliya z'abannamulwa okubeeza mmwe zaafa. Ekyo gundi Saha kyabasinga. Saha waba ayimba ebyakamwanyi byabiyimbira eno mu bantu ba Nuupu abamwagala. Naye ate era ne wabawo n'aba NRM abakola ki? Abamwagala ng'omuntu. Kye kiri kye ngambye Nina Rose atunuulire majority esinga abayimbi ba Nuupu lwaki Saha wategeka Lugogo nabo tebategeka Lugogo ne bajjuzanga wajjuza. Anti bakwagala lwa NUP era bakwagala lwa nkyukakyuka. Lwaki Saha wategeka Lugogo nabo tebategeka Lugogo era lwaki Lydia Jasmine nga wankyukakyuka mukwano gwa Nina Rose naye teyategese Lugogo era lwaki Nina Rose tategekangako Lugogo. Si we biba neeyisa gye weeyisaamu mu bantu tekiri ku kibiina kikyoyagala wabula kiri ku kikyoteeka mu bantu. Oli mu kuteeka ebyobufuzi mu bantu ng'ate obitaddemu feelings eziwalana. Saha wa Nuupu bameka abategeka okusinga Saha? Mwabe NUP ne mukeera ku makya ne mugamba nti Saha tetugenda kuddamu kuyingira bivulu byo. Wallahi Saha ajjuza olw'ensonga Saha ayina music omulungi. Ate tayimbira ku sympathy ye music amulina. Saha alina music amulina. Sinti oyo olw'okuba yajja mbummwe mwamuyamba aba Nuupu nti katika abalimu ayina abawagizi bangi. Nedda muyinza okuba muyina kye mwamugattako ne mukimanye nti Saha before even nga tannayingira NUP ng'ayimbira NRM Saha yali wakabi ng'era ategeka najjuza. Tetumuwagira lwakuba nti NUP. Kati mulimu statement Nina Rose z'okozesa nga za kisiru. Oyimiridde ku press conference ya munno mbu aba NUP mwe muyina okujja aba NRM mbagobye. Owulira obusiru? Kale kyusa location omuteeke e Lugogo tulabe amaanyi ga NUP. Mukyusa omuteeke e Lugogo. Bakabako bonna bayimbi nga tebayina nnyimba. Okuyimba talent si kibiina, politics mu mwawule mu music. Nina Rose yennyini ayogera ayina luyimba ki? Wano balina we bali oba bali wa Doni Kuliso oba balina gye baali ate nno naye musiru. Ne gye yagenda oba bali wa Doni Kulisi nabo bali ba NRM. N'asanga yali yeni skin mbu n'agaana omubongako. Ne ngamba laba nno Nina Rose mazi. Mbu agaanyi obbonga ku aliyeni oba aliyeni afe. Mbu aba Nuupu ne bagamba Nina Rose oli wakabi mu biboole oyina luyimba ki? Ogenda boolaani. Yo otegeka kifo ki? Twabalaba wano balina aliyeni skin oyo balina gye baali. Mbu n'ava aliyeni we yali atudde okumuliraana mbu atuule ebbali. Bya kisiru byakola ebyo. Ate bye bimugjeeko n'abantu kyovala yagenda mu mikolo gya NRM ne bamusitula. Kuba gwe kyoteeka mu bantu n'abantu kye bagenda okulaga.
mbwavimbaliye ninaseka noseka ningamba nina Rose nawe osaaga nnyo olaba ne Chosen Becky akusinga oyina luyimba ki nina Rose mbuze simbira bayimbi ba NRM yegwegwe manyi waye nonga nize mbaye nonga nkwesunze bandetedde okukogo nafa NRM tetwagala biyimba byo mama tunoonya bayimbi batuyimbiranga era tunoonya nina Rose era weebuze lwaki mutubonga nawe tebakuyita toyina music Andereya tonsudia kodiyo Andereya Bambi Daddy Andre yagezaako okulungi oluyimba naye nga nabyo tebinyuma tomanyi yimba nina Rose onywa nnyo ice n'obuyaga ne bukkuba wama Lydia tugenda kujja mu kivulu kyo era mwabagamba mbu Lydia yeetonde Lydia Jasmine teyeetaaga kwetonda it is okay Nina Rose tumumanyi tategeera era ekyo yakikoze nga ayagala ate gwe Lydia Jasmine na kino kanchi kugambe Nina Rose si mukwano gwo ate lwaki omujjonkera mukwano ye lwaki yabadde ajjonkera aba NRM ndi wa NRM wotujjonkera nga naffe tukujjonkera ombuuza lwaki mujjonkera ye lwaki yabadde atujjonkera ffe aba NRM eri ayagala ebiyimba bye ayina biyimba ki ayina oluyimba lwayinza oyimba abantu ne basituka mikolo emeka gyayimbako Munyarwanda naye se bayagala kutufuukira kizibu mu ggwanga lyaffe gwe Munyarwanda nawe wagwa bugwinga abalala wava n'abawo Franka mu nnyonyi ne mugwa n'enkoni ne mugwa mu nsi yaffe twabalonda Masaka eyo mu nsiko nammwe mwagala kutumanyiira mbu naawe oba olaba NRM mu nsi yaabwe Nina Rose Munyarwanda gwe Munyarwanda yakutumanyiira daye ewammwe Rwanda obyogere ku Kagame olabo batakufumita oluwaji ku musino damu otumanyiire mwabe NRM tuli be NRM tegeka olabo oba tunajja oba waliwo abadde akwesibako oli Munyarwanda ne nawe yatumanyira mu nsi yaffe gwe mazi mbu Nina mizo yatumanyira oyatumanyira gwe Munyarwanda gwe mu nsi yaffe sabo nawo ina nebifo mwogoba banna Uganda mbute bajja owe NRM nasobanga wa NRM nenga munna Uganda gwoli Munyarwanda ani akumanyi mwajja ne babawo Franka mu nsi yaffe gendo sika onuna bawo Franka akasolo kagayuke mbute mujja temukola we muti kati tugenda kujjonkera ogenda kutuwulira tolabanga obadde weeyita omujjonkoza ate obadde otujjonkera ebbanga ddene katugenda kujjonkera ogenda tuwulira basaha boogere Chosen Becky ennyinde ennene boogere naawe Munyarwanda mbooyogere lwaki togenda e Rwanda n'obikola e Rwanda wano waffe tolina byotugamba tugenda genda ate oyo Lydia Jasmine wa wano waffe mwana weewaka tugenda gendayo tumuwagire genda obikole ewa Kagame wano si wa Kagame gwe Munyarwanda kuva ddi ng'osalirawo nti ono wa NUP ono wa NRM lwaki togenda mu politics w'e Rwanda n'omanyiira abo lwamasonyiwa maama kozi nga sikujjonkerako kuggwamu ngenda mujjonkera n'oyo ayisi gwanywa muve ku mutwe next time wabanga ayina ebiboozi bye byayogera ajje NRM mu kamwake waba akakasa nti asobola then we go on Bobi Wine ye twamuvaako dda sebadduka waffe twamuvaako oyo ye waawa naayogere ye ne waakola byakola naye naawe Munyarwanda otumanyire mu nsi yaffe